Mukagara Sabite wede akakiiko k'ebyokulonda kalangirira munnakibiina ki NRM Yoweri Kaguta Museveni nga bwe yawangula ekifo ky'omukulembeze w'eggwanga mu kulonda okwaliwo nga 15 omwezi guno. Declares candidate Yoweri Tuhaburwa Museveni the duly elected president. Ono yawangula n'obululu obusukka mu bukadde 7 obwakola ebitundu 71 n'obutundutundu 6 ku buli 100. Ono yaddirirwa munnakibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obululu obusukka mu bukadde 2 obwakola ebitundu 24 n'obutundutundu 7 ku buli 100. Ate ye Gen. Mugisha Muntu owa Alliance for National Transformation yafuna obululu obusukka 5 obwakola obutundutundu 53 ku buli 100. Kati olwaleero bannakibiina ki ANT nga bakulembeddwamu Gen. Mugisha Muntu bavuddemu omwasi ku ebyo ebyaliwo mu kalulu akaggwa. Muntu asekeredde abakyewuunya ebyo ebyalangiriddwa akakiiko k'ebyokulonda. Si gwe mulundi ogusoose okuba n'ekyo. Gen. Mugisha Muntu asinzidde ku ofiisi y'ekibiina kyabwe Bukoto n'ategeeza nga bwe batali beetegefu kuddukira mu mbuga z'amateeka okuwakanya ebyo ebyalangiriddwa akakiiko k'ebyokulonda. Kubanga tetwabadde na busobozi obubeera ne agency mu bifo 5,000. Newankubadde guli gutyo, Muntu awagira banne bwe babadde bavuganya abalina obujulizi obumala okuddukira mu kkooti okufuna obwenkanya. Kubanga bw'obeera ne DR forms bulungi ekyo kikwata kiringa emmundu oba olina obusobozi kati okugenda mu kkooti. Kati bano essira bakulissa ku kyakunyweza mirandira gy'ekibiina okuviira ddala ku byalo. Tujja kusigala nga tugezaako okusikiriza Abannayuganda abeesimbu, kintu kikulu nnyo, abeesimbu ate abatanagwamu ssuubi. Okuviira ddala Muntu lwe yatandika okuwenja akalulu kakuyegewe azaavujjirirwa abantu ab'enjawulo okwetooloola eggwanga. Kati ono wakuvaayo n'embalirira ku ngeri ensimbi zino gye zisaasaanyiziddwamu. Bwe tumala okumala internal processes z'oku accountinga era tujja kuwulira public era n'abo abaatuwaddemu ssente tujja kuba nga tubasindikira messages ezibeebaza. Tubeebaza nnyo 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 nnyo, kintu kikulu nnyo. Kati Ssebente Abannayuganda abasinga obungi bajja kutegeera nti politics eyagala ssente. Okusinziira akakiiko k'ebyokulonda, abantu abakunukkiriza mu bukadde 10 beesamba okulonda. Muntu agamba wasaanidde okubeerawo okunoonyereza ku kyaviirako abantu bano obutanyigira mu kulonda. Tujja gezaako okukwatagana n'abo oba universities oba NGOs abasobola okufuna okubuuliriza okutegeera ekyo. Kubanga kijja kutusobozesa ffe abazimba ebintu long term. Kubanga ffe teragamba abantu we run marathons, we don't run sprints. Mu kalulu kano ekibiina ki ANT kyafunyeyo omubaka omu Ismail Kasule owa Hoima West era wano wetubuuliza oba ANT yakwegatta ku mukago ogwa iPod ogutaba ebibiina ebirina ababaka mu paalamenti ng'etteeka bwe liragira. Ekya iPod sisobola kukyogerako nze ng'omuntu kinnoomu. Tuteeka okulinda tutuule ng'ekibiina tusalewo tunaakola tutya. Tuteeka okukola analysis kye tukola ffe tetubugumirira tetutomera buli kintu kyonna tukistadinga bulungi. Tukitegedde nga bwe waliwo olukiiko olw'oku ntikko olugenda okuyitibwa n'ekigendererwa eky'okkuba ttooki mu ebyo ebyavudde mu kalulu akakomekkerezebwa.